Mpuuga alina okulwana ennyo. Mpuuga bw'afuna ababaka bataano mu byafaayo by'eggwanga Uganda ajja kuba awangudde Kyagulanyi. Bw'afuna ababaka bw'afuna ababaka bataano mu kalulu akajja akalulu akajja 2026 nga ba MP ba Mpuuga 5 ajja kuba awangudde Kyagulanyi. Kubanga kikigendererwa kufuna kasita afuna ababaka bataano agenda kubanga ayitawo bulungi nnyo. Bakugamba ababaka bataano ayinza okumala nga biliyoni nga 5 nga bazifunye. Yes, kuba biliyoni 4 kibiina kijja kutambula. Hatajja kubeera nga alina naye first station etambula. Ekyokubiri alina entalo zagenda okulwana nga ali against. Nga bwolaba olwaleero omukulu bwalwanira eno nga ye munanyini kibiina kya DP kirwanyisa president. Niye alwana na Museveni kati. Kubanga point esooka olwaleero ekibiina ekizze tekizze kuvuganya Museveni. Nope. Ate nga tukigamba nti kyo omulabe waakyo Museveni. Nedda. Ebibiina okubeerawo kati yalyogedde ani? Yalyogedde Kyagulanyi Mpuuga. Mpuuga talwana na Museveni. Mpuuga alwana na Kyagulanyi. Kakati Omuswahili yagamba misitu enageuka nyati ni yale yale. Ebibira bisembuka. Enkima zisigala zizo. So tezikola ki? Tezisenguka. Bibiina bibikola ki? Mpuuga bw'anaaba omugezi alina kukola ekibiina asobole okufuna ka immune kyekisooka, asobole okufuna waasigala nga alina wajja ettooke n'okumanyibwa ng'omukulembeze w'ekibiina kubanga yali tayinza kuddayo ku bwa MP. Ku bwa MP. Ewa, Masaka? Yali tajja kuyitawo. Bwe ndowooza ye ansuubira. Siri nnyo mulaguzi n'ebintu bye nsiza okujja nga njogera mba mbiraba. Masaka yali ayinza obutakola ki? Naye kati ekigenda omubeezaawo ekibiina kino ajja kwesimbawo kubwa president. Zembade manya nti ate akomawo kubwa MP anda kibiina kye. Nedda ssebo ate aba ategeeza ki? Alina kujja nga president. Abagenda okugira mu kibiina kye wansi bamabike bamukaaku babedi bwanika abona kati ekibiina structure nga bwola bibiina birina okubeera agenda kutwanjulira. Vice president wa Buganda, vice president abo mbamanyi abasuuka kubanga Mpuuga tali wala. Gundi naye emyaka 5 nabagenda kuba bamaze okwawukana. Bajja kwawukana ebyobufuzi bwe bonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusoomozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako. Nina Haji Muhammad Kizito Kaloole. Tugenda kwogera naye ebigambo munnabyabufuzi, munna NRM, munnabyafaayo. Tuba tunyumya emboozi ez'enjawulo. Agenda kubuuzaako tutandike programu y'olunaku olwaleero. Haji tukwaniriza buuza abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatuwuliriza abatugoberera abakomenti nga mwebale ola kyensinga okwebaza kuba tukomenti nga bagoberera ne bawabula nesifunangayo eyampabula aliogo nayogera ekigambo kyebayita Nowere nali njiyita Pasika Nowere banga ye Christmas. So webale nnyo omukulu eyangirira ekintu ekyo nali mu butoba nawulanga Nowere nga njiyita ki ne mulimu abantu abajja nakuwabula naye nga takuwabulidde era mu butamanya naye mbaddamu nembebaza kuba bagoberera. Muntu okuwala tekuva mu bbanga. Era oli amala kuwuliriza naga nti amuze ekyayogedde eiza asobeddwa oba mu butamanya naye nga basinga obungi bawabulira mu butamanya bintu bingi nnyo. So ebintu byentera okwogera siri ku media zino kubanga nti nyumirwa nnyo okuzibeerako naye omuntu ategeera yenna agezaako omanyisa omuntu atamanyi. Okumanya kulungi si kubi. Ne President Museveni yagezaako nnyo tumanyisa ebintu bingi bitwate tukola ki tutategeera bw'aba takubule toyinza kikola ki ate all these gold. Muntu ayinza okubeera nga musajja mukulu. Nze n'omuntu gwe ngoberera mwagala nnyo bamuta Muzeeyi Magala oyo. Muzeeyi Magala ali musajja ayogera yajjanga alifanefane ku social media okwo. Ntandikwa bwete bwebeera kuba basinga tebamutegeera ali nnyo mu culture ate nga namwe temugitegeera okitegeera era nasubiddwa nnyo nabadde siriiwo nabadde mu kuziika nabadde nina okugenda. Is a good person. Ebintu byalina si bisome Magala nedda Mukama Katonda agaba naddula ebintu ebisinga obungi byalina mu bwongo si bisome.
mu history gwasomesa abantu yabiraba yanyumizibwa kubanga futwana nga kitwayitanga ebyoto abagazungu bagenda okujja wano si baleeta okusoma okusoma bakusanga otwana tebayitanga ekyoto ekisaakaate ekya Nnaabagereka olwaleero Nnaabagereka takwata kalaamu n'asomesa nti tokubaliita banana wabula ebikolwa birina okubeerawo n'omuntu yeeyisa atya tasobola okubeerawo nga tasobola kuwandika kigambo kyonna ne baga nti mumufunire omutaputa tumwetaaga byalina mu muto tubyagala naye tasobola biteeka mu lulimi olwetaaga ne banoonya ategeera olulimi olwo akomuniketinga naye omujjuvu nga mulungi mu lulimi n'akola ki kati basajja nga baadi magala ne basajja bahaji Nadduli yes so those people ekinnuma tuyinza obbafiirwa kuba Nadduli yali agezezzaako okuleeta omwana naye omwana Mukama n'amuyita so yalina history omulungi naye n'ebyafaayo so twebaza nnyo abatugoberera bwenna amiina tweyanza nnyo nga tugenda tandikira awo olunaku olwaleero aji njala tutandikire ku Mwami Mpuuga ne banne bafunye ekibiina ky'ebyobufuzi kyeyubudde kuba mu Green Partisan Party kati bakiyita Democratic Front mu kulabako kiina ekyenjawulo kyekisobola okuteekawo naddala mu byobufuzi bya Uganda ate ne mu opposition kubanga Mpuuga alina Bedi Bwanika aline Kakembo aline Juliet Kakande nga twabamenye mabegako Mabike aline Mabike aline Mukaku bwe bakola ebyobufuzi yatandise ekibiina kya Democratic Front ne kiina ekyenjawulo kyekisobola okuteekawo mu byobufuzi bya Uganda abatuwuliriza tubeebaza okutuwuliriza mwana mbuuza ekibuuzo ky'ombuuzizza ansa twali tukagyogerako dda tukyogerako wano okiyita ekisinde nti ekisinde kirina okuvaamu ki era nenkugamba nti Mpuuga bw'anaaba omugezi alina kukola ekibiina asobole okufuna ka immune kyekisooka asobole okufuna waasigala ng'alina wajja ettooke n'okumanyibwa ng'omukulembeze w'ekibiina kubanga yali tayinza kuddayo ku bwa MP ku bwa MP yali tajja kuyitawo bwe ndowooza nsuubira siri nnyo mulaguzi n'ebintu byensiza okujja nga njogera mba mbiraba Masaka lya ayinza obutakola ki naye kati ekigenda omubeezaawo ekibiina kino ajja kwesimbawo ku bwa pulezidenti Zimbabwe manya nti ataka akomawo ku bwa MP anda kibiina kye nedda ssebo ate aba ategeeza ki alina kujja nga pulezidenti abagenda okugira mu kibiina kye wansi bamabike bamukaaku babedi bwanika abona kati ekibiina structure nga bwola bibiina birina okubeera agenda kutwanjulira vice president wa Buganda vice president abo mbamanyi abasuuka kubanga Mpuuga tali wala gundi naye emyaka 5 nabagenda kuba bamaze okwawukana bajja kwawukana ebyobufuzi bwe bityo kakati ekibiina ky'obuuziza waliwo kigattako ekibiina ekyo kigattako fe kijja tugattako kinene mwabaaki abainaremu abo nabamaliza bali mu kikapu waffe abo nabamaliza bali luddawa bali mu kikapu kubanga point esooka olwaleero ekibiina ekizze tekizze kuvuganya Museveni nope ate nga tukigamba nti kyo omulabe waakyo Museveni nedda ebibiina okubeerawo kati yalyogedde ani yalyogedde Kyagulanyi nakugamba wano not si yali ggwe yali omwana mutabani wange Wamala naye nkugamba nti abantu bw'oleeta amaka ga President Museveni n'oleeta Yoweri Kaguta Museveni n'oleeta Maama Janet Museveni n'oleeta Babi n'oleeta ne Principal Kyagulanyi abo si bana box nizibeera 2 eya mukulu Museveni NRM eya NUP n'oleetako Bedi Bwanika n'Empuuga ne bakuba akalulu Museveni afuna obululu obwo bona balinga bawa Museveni yes tebayinza kuwa Kyagulanyi mu bufuzi tebamwagalira tebasobola ekyo tekikyogeza nkukutu era mujja kukiraba kubanga ne statement ezoogerwa ng'oteesewo ekibiina era oziwulira zayogera teri against nnyo the other problem gundi ziri wano kasajja fuba ekyo kigambo kya Luganda kwewulira maanyi agamba ani kati nkugambye nti buba bwakulembeze ne mubuteeka okweza ennyumba ezi 2 mukulu Kyagulanyi ne mukyala we Babi mukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Maama Janet n'oleeta Mpuuga
ne Abedi Kyagulanyi tayigira State House Museveni ayingira n'obulu 6 n'obulu 4 obubuwa wakake n'akamaama n'akaabana ababiri kati gwe njagala otegeerera ebyobufuzi bikola ki ebyobufuzi webiri so kati ekyomukisa omulungi nti Abedi Bwanika omukulu Mabike mu Lubega Mukaaku bafunye bagenda okusigala nga beerippye bayinza okwesimbawo Mukama Katonda n'ataasa naye kuba kutaasa Puuga alina okulwana ennyo Puuga bw'afuna ababaka 5 mu byafaayo by'eggwanga Uganda ajja kuba awangudde Kyagulanyi bw'afuna ababaka bw'afuna ababaka 5 mu kalulu akajja akalulu akajja 2026 nga ba MP ba Mpuuga 5 ajja kuba awangudde Kyagulanyi kubanga kikigendererwa kufuna biwa kasafuna ababaka 5 agenda kubanga ayitawo bulungi nnyo bakugamba baka 5 ayinza okumala nga biliyoni nga 5 nga bazifunye yes kuba biliyoni 4 kibiina kijja kutambula hatajja kubeera nga alina naye first station etambula ekyokubiri alina entalo zagenda okulwana nga ali against nga bwolaba olwaleero omukulu bwalwanira eno nga ye munanyini kibiina kya DP kirwanyisa president niye alwana na Museveni kati essaawa eno bwogenda okunji tujja kutuuka yeewuoyo katusooke tukireke katusooke tudde ku Mpuuga talwana na Museveni kakati omuswahili yagamba misitu enageuka nyati ni yale yale ebibira bisembuka enkima zisigala ziizo so tezikola ki bibiina bibikola ki twatandika n'ekibiina kya DP twatandika n'ekyabakamya kyali ekya Farmers Party 1948 yabana bakamya bateekawo okwekalakaasa abakyuse eggwanga Uganda tutandika okuba nti ffe twesuubulira emmwanyi bwe bwedi mubuwula bunnamba 8 obwali 18 obwasajja obwali tabamuliira okuteeka amaduuka Kampala Road bano be bayita abatakabbo oba ebyo byonna naye kati kiri bali batakabbo baaliwo naye bano baali mu byabusumbuzi baalinga katwawo ku muti ogw'eddembe woolaba olwaleero woolaba ndowooza gundi y'amata eya mwami Muwanga ekatwe oli waggulu jangu eno ng'oyingira mu katale waliwo awo gundi y'amata dayale eyo wali gwe bayitanga omuti ogw'eddembe ogwo gwakyusa obufuzi by'omuzungu byonna wano era gwe watandikira kola nti omuzungu atuwa obwetwaze gutandikira awo gwe gukyusa n'oluguudo lwa Katwe okukola Queen's Way bawangasiza Kabaka mu 5 batandika kubakuba amayinja nga basinziira awo bane bakola ekkubo lyawa ya Queen's Way nilibeerako neki n'ebbala leero enjegere nga teriitwako muntu so kati ebyo byonna bintu byafaayo bizibijja bibeera mu ki kakati ebyobufuzi nga bw'ojja obitunuulira bijja bikyuka bwe bikyuka ne biva eyo ne bijja mu myaka gy'enkaaga DP n'ajjawo ekyamusaazi ne kigenda UPC n'ejjawo naye ng'abaaliwo bonna bajja batambuliramu bajjajjasi bakyuka bukyusi kyekibiira kyekigenda kikyuka naye ensima sigala zikola ki ne tufubuka tujja mu kwefuga kwa 62 babidandi ba Museveni bonna ne bajja bwetuuka mu 66 ono n'alumba Ssaabasajja Muteesa Obote entima zikyukira muri ekyo ekibiina kya KY nekikola ki nekivaawo DP n'abiwera UPC n'esigalawo ababadde n'enkima ezibadde ne zikyuka ne zidda mu kino ekibira ekirala ne tujja mu 79 enkima ezaali mu kino ekibira ne tujja mu 72 enkima ezaali mu zisavinga Amini zikyali zezimu kibira olwo kikyuse kizze ku ame ya Amini mu 79 bwagenda ne zikyuka ne zijja mu Uganda National Liberation Front eyava Tanzania zonna nkima beba Museveni beba Bidani abakulu ba Israel Mayengo bonna bakirya bamagezi bonna nkima zijja zisembera zikyuka bibira bwe tumala okutuuka awo mu 79 ne tujja ne tuyingira UPM ekyo kibira kirala abaali eno babidandi batandika na UPC bamaliza baliruddawa mu UPM ekibira nekikomawo ekirala kyaliwo kyekya DP ekyakomyewo olwekomawo ne UPC mu 8 UPM edduse egenze mu nsiko
UPM ekomyewo mu kinana NRA ne UPM ekomyewo mu kinana mu mukaaga bano bonna enkima ezaali eno zonna basemwogerere baani DP yali ku bbali tewali kibiina kinana mu mukaaga bonna basaavingira mu kibira kirala Fertile land kati bamaze okuva ku lino ettaka likamuse ne bayingira mu fertile land yani eya UPM zituyita NRA stock bagenza okumaliriza ebintu bigenda bikyuka ne bitandika okugenda nga bikola ki ne tufuna boba reform agenda ekyo kibira kirala ababadde mu kino ne bayingira mu kiriwa mu kino mu reform agenda tutambula bavudde mu reform agenda bali mu FDC kimazi kyali eji batonzeewo ettaka ki eddala bwe tugenza okumaliriza bwe tugenza okukyuka tufunye nopu ekyo kibira kirala enkima ziyingiddemu endala n'abaana bazzukulu baazo bakyali mu layini ki emu katulina kino ekyabampuuga be babadde bali mu noopu be bazze babeera bava mu ssuubi be bazze batambula mu DP babali luddawa bali mu DF kati exactly tulina ababadde mu FDC basemujjo nganda bali luddawa PPF tulina abadde mu NRM ba Muhammad Nsereko baliwa Muhammad Nsereko ayakoze kwa president of course kadeka kati si mukyamu okwezibwa kuba president era tewali gubateekawo nti yalina okwezibwa kuba president wa Uganda yokka balina naye waliwo okugira mu kiseera ekikyamu akana koogerako dda naye mulina bwe mwogera nti buli lunaku tufuna omulabi omupya kankateekeko mu 1977 omukulu Muhammad Ali bamugamba ogenda okulwana ne Vietnam mu myaka gy'emabega n'agaana bw'agaana Muhammad Ali bamugamba ayingire amagye agenda alwane Vietnam n'agamba ati eddiini ye temukkiriza kola ki kutta muntu ne bamugezaako musabotaginga ne bamulemesa n'ava ne bamuggyako ne bamuqualifying okubeera okulwana kati bwe yaddamu okulwana n'aga nti fight gyenziramu okulwana ngenda girwanira wa mu Africa ne baga nti genda kulwana mu Africa proposal abamu ku bantu abaali bokisa abalungi Amini yaliwo yasooka okusaba ebikonde bijje mu Uganda era twasuba omukisa ogwo era Amini yali boxer East and Central yali tayalinga nagwo wamachi yavaga nti ne yali amudego yali yakubanga yamufuula baga nkaga mwena yagenda bamukubira ku semi final bamuyitanga George Aero yakubwa Gio Fraser yawangula ku Muhammad Ali so Amini sebo history yo kubikonde no mulala eyasemba yagwe yagenda kulwana naye Tanzania yadduka migwa teyalwana yamutya so kakati ebintu ebyo ekyamini lwaki kikuleetedde nti asabe ebikonde bijje wano era bajja kitange yali omu ku bantu abeesunga n'agamba nti nteekwa yagava ku okulaba ekikonde nina okufuna ekifaananyi ne Muhammad Ali kwanza erinnya eryange Muhammad yali ntoma lwa Muhammad Ali buyanza yali faani we kakati ne bajja kuno ne bakebera erugogo nga tetukolifayinga ne bakebera Nabugabo wansi eno nga tetukola ki nenga yali Ndowa Stadium eya Kindowa munda eyawa Lugogo kakati bwalowooza ennyo n'agamba muganda we Mobutu nti waliwo chance ey'ebikonde teekawo mangu okusaba musajja yasazeewo condition alina okulwanira muki mu Africa Mobutu bibamutuukako bagenda ewuwe ababuuza mwagala ki bamuwa condition aga tewali buzibu n'ekisayo ngenda kuzimba kipya kyova olaba ebikonde bya 17 bagiyita Rambo in a jungle yakola kipya buli kimu kyonna yateekawo ne ssente by the way kadde bubiri obwa dola yabubawa yakuteekawo ku yes tubuyita mmere zaali ssente nyingi nnyo Mobutu Sese Seko kati Mobutu Sese Seko ba Muhammad Ali bagenda okulwanira wa batuuka balinnya babodinga bagwa Kinsasa buli muntu atwalibwa mu jimu gye yalina okumukolera amazowezike ne Muhammad Ali yalina emyaka 3 guno yalina emyaka 26 mu America omwana owa myaka 26 even if today kutandika emyaka 18 19 20 26 ebampologoma
kati bwakuba bagenda okutunula enkuba gyakuba baaga ne bagamba ali batubale tukusaba withdrawing mwana ono kubanga Fraser yakuba ku Muhammad Ali ate ono yamukubanga akuba akapapula pajiyo Fraser bubi nnyo bamugamba tuba tukusaba okole ki withdrawing tulabe ekyo kola Ali yaganidda temufaayo era Ali yakugamba nti abantu abali bamanyi nti ngenda kuwangula fight yali coach wange myself ne mukazi wange Veronica yali anina mu trust kuba bwe mugangenda kuwangula tadda mu kirala aboza mwami wange n'omukuba nti yo yawedde Veronica tadda mu kigambo ki akkiriza bukkiriza ne bayingira emigwa ninge ensi yonna bet yali 90% ku Foreman yali muto mu America heavyweight kubanga muto than you 6 years meaning different nene nnyo oba mukadde nnyo ku ye kati nga advantage yonna muddukavu muto heavyweight sigamba nti yakola bukozi mulimu kwali wali omuntu ajja mu heavy nga yava mu light middle yava mu cruiser ni ono obutonde muki heavy ni bagenda okuyingira omugwa Ali nakola ebyafa era yemu ku fight yamufuula ebintu byonna okuba ebyo nti is a part kw'ogwo omuzannyo yali ya 7 nakatingira n'enjiramu n'enjiraba waliwo kugamba nti basaliriza naye yamukuba flat down era yamukubira mu knockout round y'omunaana naye oluvannyuma bababuuza interview bagikola kwaliko Fraser kuliko Muhammad Ali kuliko ne George Foreman baali basatu mu studio bababuuza George Foreman n'agamba nti Muhammad Ali yatta my career all my life. I was young, I was strong, I was everything. Yagamba Muhammad Ali na Luwana nga bwe nsobola round zisooka nga ndaba nti nze nina upper hand. Era ne manya nti lazima bulingiri na one time anytime ngenda muno kingaki. Ne Ali yamubuuza mu round y'omukaaga n'amubuuza George, do you have new? Ochayina yekirala mu kuganga amubuuliza mulingi ku byewakanda ga waliwo ekipya obo biweddeyo. Oli addamu n'agamba nti yambuze ekibuuzo ekyo ne mmanya nti ndi mu kifo ekikyamu busaawa enkyamu era n'agamba ne namanyira nti maze okuluuzinga kuba yali amanyi Muhammad Ali eki kibuuzo kukikubuuza aba amaze okubeera nti amaze okukontrolinga kati era yamukuba mu raundi y'omunaana era bwe yayimuka mu raundi y'omukaaga Ali yabulina chanti eno yagira bwati abawagizi kuba abagamba nti kati kyekyo ne batandika eno mu audience Ali awaga era yamukuba mu y'omunaana n'amukola ki kakati bano bonna abazze bajidde mu time enkyamu mu ssaawa enkyamu ku Kyagulanyi benjogerako be ba Muhammad Nsereko si bakyamu okujja naye ssaawa obudde bajiddemu bubi si bwabwe yes era okumanya nti bubi bugenda bafuula barebo beggwanga Uganda kubaga bagenda bateeka mu kategole ey'okuba nti balidde banna Uganda oluki ku principle kubanga ensi eno yonna kati etunuulira omuntu ogwo Kyagulanyi gwe balaba alina manto ekyusa eggwanga lino yalina ebirowoozo byabaki kati gwe buli lwojja yadde oli mutuufu mu tayimu eno oli mulabe waabwe si wa Kyagulanyi owa bannayuganda bannayuganda bakyalina essuubi mu Kyagulanyi then new Kyagulanyi asobola okununula Uganda eno okununula kyeki kyotegeeza kyegamba asobola okufuna obuyinza nga opposition bwebadde yayanire akabanga akawulo obuyinza bwonna nakugamba ekintu kiri kimu nti Kyagulanyi okuyingira State House Museveni amala kufa tewali muntu yenna mu ggwanga ajja kuyingira ntebe nga Museveni mulamu fanaganyeka Jaberi Bidandisa yagamba bamukwasa obukulembeze nga Museveni akyaliwo abukwata n'abuddiza kubanga abatabulina kiyali ategeeza tewali ayinza kubona buyinza mu ggwanga Uganda oli yasiba ettuulye n'alikola ki kuba kati eno yali badde singa badde oyagala okiraba nti yali agadde omuntu ajje omwana kati singa ali mu kampeyini zino kuba kati singa atambula ensiizi yanga alina abamugoberera sente weeri kitegedde mwenna singa muli eri kubanga mmane weeri Kyagulanyi talina ki
babake watabanya bakukera mu namba ne bavuga nti owayi nti buli lunaku bukadde 5 ku filimi ngoyizo gana biruza kutambula butambuzi ne kala nozambala zonna nebyo yogera kye bagalo kino kikola kakati bwaba tasobodde kumuwa chance opportunity kati esobola muslidinga ajjagwe mbukulembeze nga mulamu nga atayise mu kalubu bwaba mu mie chance kitegeeza ti tali ready kuwa muntu yenna buki buyinza kati kye kifaananyi abantu tebatagala kyembagamba so omuntu asobola okukyusa eggwanga si kulyetikano likola upside down ebirowoozo byoliteekamu byebirikyusa naminire eggwanga yalikyusako kuva ku obote n'okumalawo obubbi buno obubbi bwolaba bwaliwo enguzi eno gyolaba mulembe gwa obote yaliwo eteri nnene nnyo enguzi empitirivu n'ebyobufuzi n'essente zennyini zaaliwo naye nga singa obungi ziri mu foreign bantu abalina bizinensi bayimbi biki musajja naga nti nzize kulwana economic war olutalo lw'ebyenfuna kondo lizibu yalulwana n'alugusa bulungi nnyo olutalo lw'obwa kondo n'alulwana bannayuganda bali bannanyi wano mu kwamini Uganda bannayuganda baali 10 ku 10 nga bakontrolinga eggwanga Uganda mu financially n'ebyobulimi buli kimu kyonna naye ng'ensimbi zaalimu mu saturation kikyobuuza dola yagulanga 7 nusu 7 yes eyogera mu saturation eyo nayo programu ndala sente zaaliwo beeguliranga enkumbi abantu beeguliranga matrakita bantu beekolanga buli kintu kyonna tuyawasanga abakazi be basatu nga tewali wa muyamba ng'asobola okulabirira family si kusobola fefo nyine bwoyogerako nkulira ku mulembe gwa Amini bakitaffe batulabiranga nga amaka gali awo aleka setup taliimu n'amala emyezi 6 nga gatambula nga bwageetaaga sente zanyweranga mu ngalo zaaliwo economy yali ntuufu sente okunyura mu ngalo ensi erina okuba nga ekola nga n'abantu bakola tudde ensi tekola n'abantu tebakola ki tusobola kuba na sente Amini teyina buzibu bwa dola eyo tutambuddeyo katono soke tudde ku kyono mukulu mwami Mpuuga ajja Muhammad Nsereka ajja PPF ajja naye mu nsi PFF ajja ekirungi kya Musemuju kyalina ekyenjawulo buli obeera nga omuntu nga olina principle Semuju alina principle era Semuju takugambangako nti not undermining Kyagulanyi wabula yagamba nze ndi MP bwe mba munnonda ekira temuntumangako kuziika kituufu abaagala mukole ki munnonde tali nyeeno nawa abulira ekituufu ngomba kati exactly tagezangako na kusaba kaadi ya Nuupu ya dojiga egenyaako naye nga singa yagirumba baali gimuwadde tebayinza kugimumma bamuwa n'obwa finance mu gavumenti shadow minister ye takwekwe kati omuntu asinga okuba omubi ye muntu okulinnya emirundi emeka ebiri abuzaabuza ali eno kakati bano bagenda okufeesinga abakozi bano balaba nti Kyagulanyi alemereddwa nga alidiza opposition gino emyaka 5 because abamu balaba nti mu myaka gino 5 yandibanga ayina ebimulemye nga bo basobola obbikola ensonga lwaki Mpuuga omulaba ayambala Nsereka ayambala obukulembeze emyaka emeka kuva 2017 emyaka emeka 2 myaka 3 myaka 5 kakugamba webale nnyo Mpuuga abaddemu emyaka emeka okandooza aweza 2 kati lwaki ono yajja n'akuyitako ow'etaano nodde emabegawe mwalemererwa dda balemererwa singa baali basobola Kyagulanyi yali adda mu mugongo gwabwe Kyagulanyi tabayitanga bamusiŋŋaana magere nati yalina amasannyalaze kuba agibagamba muzumbamu kakati ate mbwalinga lubaale bwakwata akaana akato kakati ekifaananyi muyinza obutakifuna bulungi abatuwuliriza Pulezidenti Museveni yasanga bannabyabufuzi mu ggwanga Uganda bifo nga bamusooka mudda nga tali mu bantu bonna nga talina bwayimirira mu maaso ga Bidandi tasobola Bidandi yali waggulu ku Museveni mu politically kikyobuuza baifa Bidandi bamagezi ba Daudi Ochenyi basemwogerere babalaki Kiria badani wadada Nabudere bogenga abo n'abantu nga Museveni politically taliiwo naye bwe yajja ne solution ne bagitunuulira bo era ibo yali atambula tiyagamba abatono nnyo bajja bagenda bayitunga kuki kwetunzi
nga yalina mantu yalina obusobozi kitegeeza mwe mwali mwalemererwa dda mukaba bukabi mazigo obota akubye kabaka ne mukoma mukabira mbisingi tebalina solution Museveni ajja ne solution bamaliza bonna balina yeni akaana kakati nammwe balukundi mubadde wano musuubi tuli ku Buganda tuli bambi bandu bebitibwa tuli bebitibwa Museveni atatusasula sente mugenzo okulaba muzze kuno bwe muyita omuyaya abadde wojjo kati muli mabegawe ate mumbuleminga ebintu ebitabadde ebiremeddwa myaka ana ate mubimulemingira kuye buba butamanya bulitegedde babaga mu myaka 5 nga juweddeko ejijja Kyagulanyi tajja kuba ku akisoboka bwe bitu bibeera si yasoose political scene aja alagidde wano tewali amanyi Kyagulanyi nga taliiwo era nga tabangako na mu campaign nga tali ne mu indicators ezijja emabega nga temumulabayo nti unayagala yali bwa kansala aji nalagira Kizza Besigye tewalaba kuwani tukomyewo wano bonna bambe abebitibwa basegona we bali nga tulaba kuwani muganda we Nubian Lee bava kwekubira ebidongo bye ku Tirinyi Road amuganda nti owa isoko wulire waliwo amawulire agafulumye ka radio ndiki vacant bamuje nti ani kati ntali nti tugende tuambale leka naawe Kyagulanyi ali kubibye ezo stories za Nubian Lee vaawo naawe va ku story tukuli kubya nagase okolindeko kuliza kyenkola ki kyenkugamba tugende tukole ki bano nga baliwo emyaka 2 najja n'ayambala abamu yabayita n'omukola kampini baagaana kati bali mabegawe abamu yabayita nga batebamutulabawo ng'omuki nga tebamulaba mu future ya byabufuzi tebamukola kampini abalala ne bajja omukola kampini nga bamaze omutegeerako abagezi nti ono alina amafuta alina abayaayi tugenda abayaayi batuwa akalulu nga batukawera ku ye be bamawu bonna ne bajja DP bloga nabo beerawo bamukaakuwa balaba bonna bajja bagamba be bamukola tebamukolangako tebamukola be bamuleeta okwesimbawo nebyanilyaga bamukola batya politically toyinza kugamba nti wankola ate otya wankolerawa kale waba wankola naye bwotulaba oti nti bano bamukola bajja nga banoonya mafuta era olaba kyova olaba nti obukulembeze bubiira buswaza buli yagenda okufuna kaadi ne batagimuwa bakasi bantu balaba ebintu byeboogera okitegete tiyakyogera wali ng'agirumba Kasibante agamba by that time yamanyi ge yalina gali gasinga geni UP kubanga newe yabeera mu parliament gali ludda wakati ani yamukuba yakubiwona atalina makulu ono Kawalya yalina makulu ku gundi oyo nze naluna Kasibante n'akulabye olondereyo naawe ikubanzaala Kasibante ye yalina makulu newasire mutima nondera mu mutima nalonda Kasibante lwaki ono yamukuba Kawalya eniyo kama atali nawo nga tewalina bamumanyi bali bamumanyi yali sinyo okumanya kiraba kansa fa abamu tewate tumanyi Kawalya tebatuzaala mulimu omuntu kuba noogera erinnya kati Kasibante yabeeranga madamu teacher nga ne Busenyi bamutegeera kati waliwo okumanya ebintu birala kati yagala okungamba nti Bidandisali ne Kyagulanyi bali bamanyi Kyagulanyi oyinza okusimba Kyagulanyi ne Bidandisali kaluluke gwanga Uganda Bidandisali nafuna kalu yes ebyo byebyo bwe bito bikola ki bwe bitambula kakati time mwajirina yakola ki era omuntu ajja okudda mu kyaba Kyagulanyi ate siba mukaaku ejja kuba new breed gitutamanyi Mungu yalikola ki omuntu ajja kuimaginga bwati mulala ngalino omwa badamu subi twali na kivuba wa mpira ne gwekona ku sekatawa ne gunywa ne bamusitula n'agamba ati kiri babuga otebi nga tamanyi ojitegedde nga kumwekonya ompira gwekona ku Kyagulanyi ne gujja guleka ba film star ba mawu baaliwo oyo mawu was good omuntu yena yali awangula ku Makerere aba future mu byobufuzi aba ne indicator nene Kyagulanyi teyesema ngo yadde kubonankani bano bonna basegono batunulira segono ayogera ekigambo ekyokutegeera ekisinga obukulu maye mulimu omuntu ayogera ekigambo ne bw'abanga takwetaaga naye alina ekigambo yagamba nti bane ndi musajja muganda mu Lubaale mu kikayi nagwakwata Lubaale yakutte Kyagulanyi muto waffe ffenna tulina kukola ate nga kyekituufu Lubaale ne bwakwata omwana ayonka mudda mabega we Lubaale yakwata ani ebyobufuzi yes kati oyayogera ekigambo kyali kiri so deep mu kutegeera kw'abantu tebakitegeera kubanga bw'ogenda n'ogeraageranya ababiri
n'oleeta omwami oyo asomesa amateeka mu Road Development Center ani Mr. ono wegundi no yenyi gwe batwogerako wano Segona asomesaawo Segona si omusomesa wallo bate manyoli nsibambi asomesa mu kusomesa wallo kati bw'okompeyalinga bonna mu bitabo Kyagulanyi bwasemberera ani Segona kati bw'obaleeta mu nsi ate Segona tayimirira era wekiri okitegedde kati ensi bwete bwekola ki kana omuntu agenda okujja tewali amumanyi Kyagulanyi tagenda kufiira kuba nti yajja okubeera seeyi tekisoboka gundi amaliriza wano bamwambula makooti nga tayiza kuyita ku luumu Sebaggala naye nga yatuuka ekiseera nga tayiza kuyita ku luumu situdi nga ekkooti baziyuza ensi yamwesiga yali musajja mu Nakampala omugezi amanyi abantu kye beetaaga ne bamugamba nti ono ye musajja waffe akola ki yamaliriza abuukidde Land Cruiser ya President Museveni kasaba bamulaba nga agibuukidde ne bamuta era ng'okuyita ku Street Court bazikola ki nga tasobola ngayinza kuyita Wakisekka naye yasibanga Wakisekka Haji waffe Haji okuyita Wakisekka motoka bakola ya bwereere nga tebasobola naye nga afudde tasobola kuyita Wakisekka Kyagulanyi genda yite Wakisekka ne bwakwata ekikapu nga basuulamu ssente muga Katonda tasobola zeetikka okitegedde kakati Mpuuga agendeyo so kati bampuuga bano baagana okukkiriza nti Kyagulanyi amasannyalaze yagayina no obuswavu amasannyalaze baali bagamanya nti yagalina era yeyamu ku babaleeta kwekyo ekisanja yensonga lwaki bava mu DP yaabwe n'amaanyi baagana baaligenze ku independent omukulu ono yesimbawo emyaka n'emyaka kugundi Abedi ku bwa president ng'afuna 0-0 okitegedde nga tayingira nkona mu parliament Nupu yemuleese muki bamuwana amagezi wano yali ayagala kulumba Lukwago ne bamugamba nti gw'oli ku ki ne bamugamba genda ewammwe Nupu neemukola ki neemuleeta okitegedde ge masannyalaze gaaki ga Kyagulanyi kakati si ye yekka ensi ejja kujja etambula bwetyo President Museveni yamanyi bwagondi mu 8 yava Tanzania nga tewali amumanyi nti alikola ki era ensi yonna yali emanyi President Museveni kuba ye yali wa UPC 10 ku 10 ne office yakola nga mu office ya UPC yali esinga okuba enzibu DSU kati tebakitegerako nti ayinza okufuuka omuntu ow'enjawulo ow'amaanyi amaliriza ku emyaka 40 so abantu baleme kulowooza nti Kyagulanyi yagenda okufiira awo nedda a new breed ajja kujja enkya ate naye bamukole ki bamusitule naye ajoyina kyewangambye nti tewali n'omu asobola kudda mu ntebe ene ye Uganda nga President Museveni akyali nteriyo so bano bakootakoota mu Galubonde bonna abagaa nti bamuvuganya ekirungi bamunafuyiza mu kintu kimu kumukozesa ebintu ebikyamu ebimu mulaga kubanga naye waliwo ebintu ebitandise okulabika obubi nti bw'otandika okukwatakwata abantu abatalina makulu n'olemera ku nsonga nga bw'atandise okulemera ku kino ekiteeka kyaki ky'amagye bano baba bongera okunafuya mu ggwanga ne mu nsi yonna yensonga lwaki nti eggwanga lifunamu ku bannabyabufuzi abeesimba against President Museveni bamulabisa bakuyita kulabisa kati bamulabisa kwe kulabisa era yensonga lwaki olaba ne bempi basobodde okwesitula bagendewa eggulu okwo kuba kulabisa kubanga mu topic ezaali badde mu ggwanga Uganda temwali baddemu topic yonna etuula ng'eyogera ku kutulugunya nga babuleminga President Museveni ekyo tekyali baddewo n'olwali nange kyekisinga okuntabula omutwe nti tuli mu NRM nga isu eriwo lwaki otulugunya abantu ekyo kibuuzo nga mukibuuza NRM ekyo tekyali baddeyo kubanga mu bintu byaffe byebimu ku kintu ekyali kisinga okuba ewala ennyo nga tekisoboka kubeerawo nga mutuusa mu ggwanga muganda nti mugamba lwaki olidde sente z'omuwa omusolo ebyo byali wala nnyo era mu byatwala mu bintu byonna ebyatwala NRM nsiko temwalimu buli bwanguzi tugenze kulwanyisa buli bwanguzi temwalimu bwavu tugenze kulwanyisa bwavu temwalimu ebyo nga tekisoboka kakati olwaleero zezimu ku agenda ezisinga mu gavumenti ti obuli bwenguzi bukutte ejjembe muwa kakati kwe kulabisa kyebasobola okukolako nga balase mujibu wajja n'atemaatema budget ffe budget tukimanyi budget efuluma buki tetumanyi bigendererwa birala
nese muti bwagiddamu n'agiyuzaayuza atandika okulaga abantu baga president yamba miliyoni embuli lunaku abatakitegeera atandika okitegeerera awo okubeera okulabisa system omusajja yagizimba nga kizibu omujjawo yagizimba kuva poliisi maje buli chance gye yafuna nti bonna bamwegattako nga nange mwendi olutayo yali alwana lulala nga naffe tulwana lulala ekyo tekiriimu nze kulwange nakikyusa dda situlwana nko kunula Uganda kubanga bitwalwana kunula Uganda bibitulina byetukola kati ate kati ngamba titwalwana kunula Uganda bwe tuba twalwana kunula Uganda ng'eggwanga yalina okubeera independent twalisanga era lisobola okubeera independent kusinga obungi kati we are controlled by the foreigners ate ngamba tetwanula Uganda pongama twanula Uganda nga nze we nakulira twasobola ngugula enkumbi bakitaffe nga bagula enkumbi kitange yagulanga enkumbi eziri mu 32 ng'aleeta poliisi nga agula buguzi kati olwaleero takyasobola kugula nkumbi alinda bamuweeyo okugombolola ogirina negaana mungu bwagaana bwofuna ka chance n'okafuna kakati bwobanga oli mu scale eyo ate ngamba twanula eggwanga Uganda otegedde bwongamba twanula eggwanga Uganda nga ffe twabeererawo Uganda kati emwanyi ya Uganda olwali tugitunda okubeera mu katale k'ensi yonna tuli bamu ku basinga okulima emwanyi mu Africa olwaleero naye ng'emwanyi si ya Uganda erimibwa baforena naye eri emwanyi bamusazi gye baalwanirira sente zaddanga kyova olaba nti sente ze twafuna mu myaka gye64 bakitaffe bajjajjaffe basobola okugula bugoobi ka 27 ne bazimbako ekyo ekyuma kiraba sente z'amagoba akakadde kamu n'ekitundu akadoola ne bazimba bugoloobi ka 27 ne bazimba Amber House olitegeera ezo sente zaaki Farmers House eyeri awo wansi opposite Mandela Cotton House zaaliwo kakati olwaleero abantu abaali basobola okufuna obusobozi obwo ate obateeka ku layini kubasomesa engeri gye bayinza okulunda embizzi emu ewakitange kyetene vinyi yalondanga embizzi ezisukka 30 mu mwanyizi ng'atema amabidde naye bakola n'omukolo side zeeyo ogwa ndoza gwadenga gwa mwanyi kwongera kuvaliyo mwanyi baleeta abayimbi nazola ate abayimbi abamu aba Uganda bayomba nti ono mwamuje Tanzania mumwadde miliyoni 7 tumutwadde miliyoni 2 ebyo byonna byebintu bitwali tusobola kwogera ku topic essaawa eno emwanyi tebayinza gireeta muyimbi kugitumbula emwanyi yeetumbula yokka emwanyi erina akatale kayo ak'ensi yonna okitegedde nkugambye bugolo bamuzimba 64 awo ye hara yali namba 2 mu nsi hara okitegeera ekyalaani ekyali kikuba emmwanyi mu nsi yonna namba 2 kyali bugoloobi first it was in Brazil the second yali bugoloobi katuli ba 11 ate nga ekituteeka mu 11 emwanyi kisizaffe sajja ono mu Germany y'omu ku basinza otuteeka ku katale k'okulima emmwanyi waba mitaani ali ku 7th Street oyo mu Germany omu ku batusinza otuteeka ku katale kati ak'okulima emmwanyi is a German person azirimira mu Bende eri mu Kaweeri Kaweeri Mubende Kaweeri yali oyo musajja mu Germany alima emmwanyi alina factory awo wansi ku Australia 7th Street ng'oyambuka wano mu Basali kakati ekyo nkinyumiza nti abantu n'abaana so ekyo kyekintu kyogerako nti bwagenza okutumbula emmwanyi n'oleeta omuntu ezo nsobi emmwanyi okugitumbula lima emmwanyi zaawo Coffee Marketing Board gundi ziddewo zinamunkekeera Banyankole kweteerana zibeerewo abo nabona zezaalinga Banyankole kweteerana yali controlling emmwanyi za West Yankole twalinanga zinamunkekeera Wamala Growers Bokisu Cooperative Union ng'emmwanyi edda wali ate nga n'ezimu zimaze okugradinga tezikyatwala bugoloobi ng'eye namunkekeera yatwalanga butereevu kuki katale k'ensi yonna kakati ayo sente nga weeri ogamba otya nti ogenza okutumbula ekinanga ky'emmwanyi ng'oleesa omuyimbi akola eki atumbule emmwanyi tindassebo kuba kwonoona sente ebamuwa miliyoni 7 beebale mmuwa katutunuulire gye ziraga kubanga abantu bagambye nti n'ababaddemu kakati bw'oyogera bw'otyo emmwanyi bagenza okutumbula wa sayidi yaawe ntuŋŋamu kati baba bagenza okutumbula ekyuma ky'emmwanyi entuŋŋamu si kyekisoose tulina ekyuma kye baakola e Bushenyi eky'amatooke
ekiwaata ekyongerako value y'amatooke. Njagala nkutume wano gwe ndondeetera amatooke mu supermarket. Ekyongerako value y'amatooke? Kiri ekyuma Bushenyi. Muli bannamawulire genda mu kinoonyereza. Funa time ofuna ku sample zalingo ogenda okwata ekyuma ekyo okuzina ekikolebwawo ne. Njagala ogende osiibeyo ewiiki ondabire emmotoka gye ziva nga ziyingiza amatooke mu kyuma ekyo. Tyabo lwali tusidisimuze lola asatu nga zifubuluka gye zifuutuka kubanga kiri Bushenyi. Njagala ojjo ngambe tegedde ndabi ku matooke agava eisingiro ye saidi ye Kaberebere ne gatuuka Embalala ne gakwata Kabwohe Road wali ekyuma ky'emmwanyi. Ongambe nti waliwo ky'amatooke. Ongambe nti waliwo emmotoka endala gye ndabye efuutuse Buhezu endala evudde Bwizibwera egenzeewa. Waliwo gye ndabye Eyibanda. Waliwo ze ndabye ziva Ekitwe nga zitwala. Kakati mulimu ebintu bye tuteekawo nga bigenda kutta ssente za ggwanga lya bwereere. Kati ng'ekyo ekyuma ky'emmwanyi ugenda bakikole audit. I mean bakole ekyuma kya Gundi audit ky'amatooke. Weekiri ne mu budget buli mwaka kifuna ssente. Kampuni bw'ogiteekawo kampuni bw'ogiteekawo kati si nsonga bw'oba oga nti value kubanga amatooke ayinza okubeera nti mu kifo ky'okwengera tusobola okugakuba kawunga ne muyigiriza abantu nti amatooke bagagoya nga bwe tusobola okugoya akalo. Ekyo tekirina buzibu. Okitegedde? Naye bwe muwa factory eyo ne muga nti factory nti tugigulidde masiini eziwala ne zipaakinga tugiwadde $2 trillion. Tusuubira okuba nti ebigenda okuddako byonna egenda byegulira. So si buli mwaka kugyongeramu ki nga ne result tetuzikola ki tetuziraba. Ezo mess abakula ku bya abaplaningira eggwanga badde mbatule bakola assessment bukyanga tukuliyetingawo programu zino bina ebintu tugaseeko value tufunamu tukola loss. Eba bitunulemu amatooke gatekola kubanga mulimu amatooke mangi nnyo agasigalayo mu byalo nga genjedde. Ekyo tekirina buzibu mukole factory amatooke ga parking ate mugateeka ebibiri nagamba nti mugende mufune obutale bw'ensi yonna abantu batandika okulya amatooke nga bagakola ki nga bagagoya kuba ettooke osobola oligoya kubugumya amazzi dakiika 2 ettooke liba liyidde oba okendeezezza n'ebbanga ly'olifumbira kuba bw'okufumba amazzi ago ettooke lisitowooza toyinza oligoyera eddakiika 2 lya dakiika 3 4 5 ng'oliteeka wali ng'olizaako nga liyitwamu ki amazzi ng'olya ttooke lyo. So Aji njagala nga tumaliriza ku nsonga eno ya Mpuuga ne banne n'ebibiina by'obufuzi bingi ebizze bimeruka kati PFF baagala giwandiisa ecological party giwandiisizza FF bagimaze Muhammad nayo yawedde tulina DF na kati NUP weri DP n'ebirala opposition. Ebibiina bino lwe bimeruka opposition nga yefunamu ffe nakugambye dde ekyo kibuzo kiwasoose okumbuza ffe tufunamu yes kubanga lwaki tufunamu tugenda kumaliriza nga nserekaali mu kikapu ewaffe naye anti kakati yavuddeyo ate wabaffe jukira yali rebo MOP bw'aba badde rebo abadde ku independent ebbanga lyonna bw'aba akoze ekibiina mu kutegerako omuntu ojja kugamba nti nno bw'oyinza omulowooza nti gyali kituufu nga gyali naye bakubuuza ekibuuzo ng'owandika ku lubaawo toyinza kugamba nti WNRM ng'ayina ki ekibiina no naye wayinza okuba ng'ajendeyo ekibiina ekyo ezze kunafuya opposition kubanga tujja okumaliza bwe tuti nga memorandum of understanding kati okyalina okugamba abantu ba DP abantu tebalinamu amakulu mu DP bakyakinabamu ng'omukulu tibasobola kugirabamu ng'amakulu kubanga ekibiina kyongera kunafuya naye alibadde agamba nti kangende mu DP aga nti Museveni abasinga tunula bye baliko akavuyo ke baliko butereevu bantu bangi nnyo batuweerako amize mu kavuyo kano ak'ebibiina okubanga bitagala bwe bityo badde manyi binoonya solution teriyo tactics aliyo bano bonna abajja mu byobufuzi bato NRM ebasinga okubala kubanga ebibiina obungi byeyongera obungi politically NRM efunamu ne ku sini y'ensi yonna gwe muwoza dictator musajja alina ebibiina 3 byonna byesimbyewo era byonna bikola ebyobufuzi biina BMP mu parliament kati gugamba otya nti oyo dictator naye ng'ebikolwa wano siyore opposition politically tuli wamu nabo mu kitanda tutambula ffenna
So aje ku nsonga njagala tusooka tukome wano tukwateko ku nsonga endala. Amina.